Ssemujju aweereza wadde amaze ebisanja bingi ali mu kisanja bakati anonya kyakuna 2011 anonya kya 2026 kyakuna naye tosobola kubaako omubaka mu parliament. In fact bagamba ababaka bateeseza obulungi mu parliament n'okuteesa nga buli kaseera akwata omuzindalo kumpi ku buli nsonga. Era Ssemujju ye mubaka abadde ng'ajja n'aleeta embalirira yonna n'agitemaatema. Aga nti president yafunye zino sente zino zagenze ku kino zino ziri mu kwejala abantu ne bategeera nti ne kireetera ne government yoga nti awaye kasajja katukubye wala zino ezibadde zigenda kusumbusa obuwumbi 5 kafazali katuzikendeze wagendeyo 115. So okulaba nti alwana okulaba nti embalirira y'eggwanga webezze oba ebiteeso bijja mu parliament tebinyigiriza muntu wa bulijjo kubanga kye kibeera ekikulu. Tuli presenting abantu ng'abaka ba parliament. Nze ngenda mu parliament ng'omubaka wa Kampala Central. Naye ekintwalayo kiki? Abasuubuzi abanyigirizibwa emisolo. Nina okulaba nti akakiiko ak'ebyobusuubuzi mu parliament akola ku byobusuubuzi ntuukayo ne nga nti bannange abasuubuzi bange bafa. Emisolo gibayinze. Jjukira omusuubuzi buli w'omulinyisa omusolo n'omuntu oli owa wansi owonga ku kyala agula omunnyo gwadde agula 5 genda kudda ku 10 oba genze e Busoga Honorable Rebecca Kadaga mama mulungi nnyo mu mulonde talina buzibu okitegedde naye ate bwojja Ssemujju Nganda ateesa mu parliament nga kumpi Ssemujju Nganda akwata ababaka ba Nuupu bonna n'abazinga kanywa bonna tewali asobola kumwenkana kuteesa mu parliament. Ojjukira sente zino ezampuuga zewaga nti yali milioni 5. Ssemujju Nganda yagamba nze ng'omubaka nga manyi n'ekyandeeta mu parliament sisobola kwogera nti mpuuga yali sente nga fefe nnyini mu kakiiko akaaligo fe twaziyisa ne twekenneenya naga ne bano tebasoma si babaka kubanga omubaka bakuwa ebyo byonna n'obikola ki n'obiyitamu tewali yeemulugunya mu kakiiko bakola ne minority ey'abatono kumbalirira tewali yabyemulugunyako sente ne ziyita mu pulinale ne zigenda ne ziweebwa abantu. Kyova olaba nti ababaka bali abalala abaazifuna mu bitundu byabwe gye bava tolabangayo muntu yeemulugunya kubanga abantu abo ne bwoba muntu wa bulijjo ng'oli eri ekyannamukaaka oli eri ewe Kasanda oli ene ekawempe oli ewane wange mu Kisenyi osobola okugenda wali mu parliament n'ofuna ansadi za parliament kwe biyisidde tewali teeka likugaana okitegeera naye omuntu ali ku level y'omubaka wa parliament nga tamanyi nabyabadde mu komiti mwatuula yabeera mu komiti kubanza obanga memba wa komiti naye nga n'okubeeramu tabeeramu. Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wadde wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Wona osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo nkubuuzako nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiidde olwaziza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nina Kanso Hassan Nsubuga akulembera Buganda First agenda kubuuza ate mbaka addako owa Kampala eyo Masekati gite Kampala Central tugenda tandika okwogera ebigambo Kanso buuza abantu. Sebo neyanziza era nkwebaza sebo okunkyazaako wano omukutu guno agagadde gwa MS Media abalabi baffe mbalamusizza nnyo yonna gye musinzira okutulaba okwetoloola Uganda yonna okwetoloola ensi yonna naddala okusingira ddala abantu ba Buganda benkulembera nga pulezidenti waabwe njagala kubeebaza mwebale kutubeererawo mu nsonga nnyingi okulaba nti enteekateeka ze tuliko zitambula. Njagala kwebaza abantu bange aba Kampala Central abalonzi bange ebanga nti otuyitamu ddi Kampala Central naddala ab'omu kikuubaawo
nabadde njogerako poza abo bonna naye abalonzi bo nga babuufu nnyo. Kampala Central nade njogera ne nono omukungu wa Kabaka Kiyimba Freeman, manyi be bagagga abali mu kikuba abasajja ab'amaanyi. Omanyi nti yazimba naawo ku paaka wonna n'agyetolooza amaduuka. Awo ku Freeman awali oba ye Freeman oba Hyper Supermarket. Omukungu wa Kabaka yakulira Buganda twezimbe mu Bwakabaka bwa Buganda. Yangana nti ajangu ffe twetegese. Bipande webiri buli kimu. Abantu babuufu y'ensonga lwaki twagala nti Buganda first ekigendedwa kyayo. Abantu ba Buganda bonna babeere babuufu. Bategeere bakulembeze ekibe baagala. Naye omuntu okujja n'akuumira abantu mu kizikiza. Ne batandika noga nti kati MSK ekyaziza Kanso Nsubuga. Kati eyo tekyatuwagira. Tetujja buli ajjako ku mukutunga guno ne bamulabanga ki ng'omulabe. Naye nga emikutu nga Fox News mikutu giwagira Republican Party. Naye ate aba DP ate bagyeyunira nnyo n'okusinga ejaabwe. Kubanga baba baagala nnyo okugenda olimbulule oli kyaba alimbye ku mukutu kwennyini ogumuwagira. Kituufu. Yes. Naye kakati bw'otunuulira abantu abatamanyi byabufuzi na byabukulembeze kyekizibu Uganda kyebadde nakyo. Naddala wano mu kitundu ekya Buganda tubadde tusigalidde nnyo emabega nga tetulina bakulembeze. Sawa eno abantu bali desperate tebamanyi kiddako. Naye nga Buganda first evuddeyo tuzuukusa abantu bamanye ekyokukola. Nalabye Lwashande yewerera Sekikubo. Yewerera Lwashande. Oli amaze emyaka 25 onajja ye nemba tasobola kujigoba kujikwata. Kakati abantu balwe emiyaga ne babeera wakati mu kusoberwa nga tebamanyi kyakola tebamanyi kiddako. Oli wa myaka 25 tebalina wadde eddwaliro tebalina masomero era nabadde yerwe emiyaga eyo. Naye bwe nabaddeyo bangambye in fact abalabi baffe abantu ba Buganda baagala nti buli wentambula kati ntambulenga ne MS. Abantu embeera eri eyo tugikwate tujje tugirage ki abantu tugiraga abantu tubalage enguudo tubalaga amasomero ebintu Buganda ebintu ebiri mu Buganda ebisinga okwennyamiza ennyo. Naye nga tetunaba kutuuka awo twagala nnyo okulaba nti gavumenti eriwo twogerezeganya nayo ku nsonga ezo. Kati bw'enaagaana okukola ku ebyo bye tugiteredde ku mmeeza nga tubyanika ng'ensi ebikola ki ng'ebimanya kuba kati oli ajja kugamba nti Mati akugambe naye wannenyeza ku ekyo ekintu lwaki tewasose n'ojja ne tukyogerako ne tulaba oba kisoboka okukolebwa ne tukikola nga tonaba kukola ki kugenda mu mawulire kunnenya. So Buganda first twagala abakulembeze abagenda okulembera abantu nga tebekkiriranye. Kati bw'olaba obululu bw'abavubuka saawa eno wenjogerera akabavubuka ak'emiruka ero si tukawedde nga Kabaka gwa mangu abavubuka bebeera steady ku mukulonda mangu tebalinda zirisaako anti kwa kusimba olumala okusimba mugo kasitabosimbamu saawa emu muteekwa okuba nga muli polling station saawa emu ey'okumakya mwenna abalonzi muteekwa okuba nga weemuli n'abeesimbyewo nga mubasimba mu mugongo nga balangiriranga kigwa. Wenjogerera kati ndowooza opposition yonna eri mu 0.0% mukalu kabavuka ka LC2 protest vote atambula. Protest vote yakola yoyo akola ate singa takola singa bitambula bwe bityo naye nga yakola. Njagala nga tunatandika nsonga ya leero bawe namba y'essimu abasobola otekayo sente omukolo gw'ogenda otegeka ngenda kukunga abantu nga bwenfuna omusajja w'Australia wano naye mpisewo amannya ge wano speed yangambye agenda kuwa ku sente ye kanfuna erinnya ye Thomas Byarugaba sente ez'ebipande ng'omubaka wa palamenti oba ez'ekisinde eziyamba emirimu gy'ekisinde okutambula okugamba nti ngenzeeko Sembabule ngenzeeko Lwemiyaga ngenzeeko Mubende yangambye ajja kuwa ku sente naye simanyi ddi era yankubira ne tunyumya yo maze omuyisawo ye Thomas Byarugaba ali mu Australia tukutumiddeko nnyo era sebo tujja kweyanza okulaba nga obubaka obutuukako. Bw'aba ayagala kunnoonyaako ku WhatsApp yange eri 0702 93 96 23 0702 93 96 23
enamba ya WhatsApp. Kati namba ziri zibasindikako sente. Enamba gye basindikako sente eri 0701 86 12 58. Ya MTN eri 0772 8 37 7. Eze namba ziri manya gani? Ziri manya gange gennyini. Hassan Nsubuga. Hassan Nsubuga. So n'olwekyo tubeebaza naye abantu ba Buganda tubakunga. Ng'ennaku z'omwezi 19 guno omwezi. Tubuzaayo kati ne wiki bbiri tezikyawera. Mwenna mujje ebukulula wali ku Masaba Playgrounds wali Mukoko oluva e Kalungu. Ozida Mugombola yebukulula ye town eddako ng'ovudde Lukaya. Town eri mu Kalungu East Gombolola eyo weeri. Tukunga abantu b'e Kalungu mwenna babaka ba parliamenti abatali babaka bakansala abatali bakansala naye nga mwagala ebifo mwenna mujje tubeerewo tulabe Buganda yaffe ey'enkya bwegenda okutambula. Njagala okwebaza bamemba bonna aba Buganda First, bamemba ba executive ne bamemba bonna n'abantu ba Buganda bonna abasobodde tukwatirako. Ssentebe w'eggombolola eyo addako Ssemuju Alan Lawrence sebo webale nnyo emirimu gy'okwasaganya ne banno bwe muli ku ground bye mukwasaganya emirimu egyo. Tulabe nga Buganda yaffe edda ku ntikko. Kampala Central kyobaga nti abantu babuufu. Bo tobabuulira bya bibiina bya bufuzi balonda muntu ali mu mpeke. Bo babuufu. Muntu asobola okubaweereza. Balina ebizibu ng'abasuubuzi. Kampala ine ebizibu abasuubuzi emisolo girinnya biki Kasasiro ali mu Kampala ajjudde na buli kimu. So bagala okulonda omuntu agenda okubeera nga gusa ensonga zaabwe. Kati twagala ne Buganda yonna bwetyo bwe bebeera. Tulonda abakulembeze kubanga balina obusobozi obusobola okukulembera abantu. Ebizibu byabwe ne babikwatako bulungi. Tulenza nnyo. Wonna osinzira byonna byokola tugenda njagala tusooke ku nsonga y'abalwanyi okwerwanyisa. Nadde ndi awo nga Sewanda ajja nkubira speed nga manager tukoleko eno ensonga. Waiswa bwe yagenze mu bitundu bya Kira municipality. Bwe yakuta omuzindaalo yakomeredde Ssemuju. Abamu tekyabasanyusizza. Kati abamu babuuza Ssemuju omuntu akoze bw'atyo kiki ekimuteesako candidate n'okutuuka omukomerera. Nga bw'otuuka ewakadaaga tosobola kumukomerera ate owaana muwaane. Ng'ate weenaale. Ng'ate weenaaleemu. Kandi mu bitundu ebirala era weekiri nti waliwo candidate katugambe nga mu Lord Mayor Elias Lukwago wa PFF nkyukakyuka naye ate oleeta bbali mwezo naye wankyukakyuka. Ogamba twetaaga unity naye ate buli kifo tulina okiteekako candidate. Tutandikire wa Ssemuju Ibrahim Nganda ne Waiswa kyekituusa Waiswa eri okukuba Ssemuju okubula okumubuliza mu ttaka ng'ate y'omu Ssemuju y'omu ku babaka ba parliament kisanja kino boogamba nti bagezezzaako okukola ogwabwe ng'ababaka. In fact bakoledde ddala. Ssemuju ali mu bitundu 8 ku 10. Sirowoozayo wanuupa aweza bitundu ebyo. Kakati ekisooka katutereezeemu katono bano si balwanyi. Bano ba byabufuzi abenoonyeza ebyabwe. Si balwanyi. Baliwa. Bano ba Waiswa. Ni banoonya byakulya bajoje musiba ni babenoonyeza ebyabwe. Okulaba nti nabo babeerawo. Basitwagolinga kubeerawo. Survival. Ba survival. Si balwanyi. Abalwanyi wandyogedde ku ba Museveni abagenda mu nsiko batata baffe ne bafiirayo bajjajja baffe abantu abalwana. Njogera ku struggle. Obwengamba okulwana banjogera ku struggle nti bali mu struggle. Struggle kije bali mu eriwa. Era kyova olaba nti Waiswa akuba Ssemuju kubanga ayagala ayiseewo owuwe anasobola okuleeta ekyokulya mu kibiina ne bagatta. Kati saawe netwogera bali mu kusolooza ssente. Era nabadde aliwo eyabuzizza naga nti Bobi Wine ye yataddeyo nti mujje muleete ssente tunoonye akalulu oli namugana naye bwe tuzikuwa n'olemererwa okujjako Museveni ogenda kukola otya. Naga nti ogwange ogw'okuwangula gwange nze ngenda kuwangula kati obuyinza gw'olina obbubanja agamba oli yataddewo. Agamba oli yakometi. Teyamubuulidde agenda bubanja atya obuyinza. Okitegedde? Kyetuze tubagamba nti bano bayaaye bano bafere tebalina gye batwala ggwanga. Kubanga omuntu ogamba otya nti ngenda kuwangula ng'ate naawe okimanyi nti togenda funa buyinza. Ogenda kuwangula buyinza togenda bufuna. Kati oba owangudde. Aba towangudde. Tosobola kuŋŋamba Matiya nti tuli naawe tuvuganye. Ne nkuwangula ne ntula ne mu ntebe. Ate naawe n'ogaa nti nange nawangula naye saafuna buyinza. Awangudde yo yaba n'obuyinza. Awangudde yaba n'obuyinza. Odinga wangudde atya? Yes. Odinga bamala omukuba akalulu Kenya bamusingako ebululu 20,000. N'agenda mu kooti ng'alwanirira obuwanguzi bwe. Naye bwe kooti bwe yagamba nti
Ruto wawangudde, Ruto ye yawangudde. Yasalawo obusazi naga nti kati katuweereza abantu. Ebitu biveeko. Era tosobola kuwulira Odinga ng'agenda atambula mu Kenya nti nze nawangula. Nze president. Omutuufu. Tasobola. Tabikola kuba alaba byakijega. Kubanga weeyita otya president kati tosobola kuzimba wadde clinic. Nga tosobola gundi Kasibante yatugamba nti weeyita otya president nga tosobola kutawadde omusibe. Ku kapoliisi akakuliraanye. Tolina buyinza. Tosobola kugenda kapoliisi akakuliraanye kapoliisi post. Oga nti oyo mumute. Nenga weeyita president. Naye otambula weeyita president. So tulina okumanya kati banoonya byakulya era ne mu parliament gye bagenda tebalina kyobola tebalina kye bakoledde bantu erubaga nalabye ono Kawalya naye bamugoba Alozi asibli wala bamugoba bani tebalina kye bayambye abantu tekiriiwo bali mu kunoonya byakulya kati mbuto zaabwe wali ku kitebe final destination eba ya bintu bibiri sente oba kiwojjolo olina okubeerako n'ekimu ku byo bw'oba tolina sente beera n'ekiwojjolo oba byombi tobiina batulabire kati gyatudde wano nkugamba era kyetuliko ababaka ba Nuupu n'abajja n'abaliwo tewali ali ku mulamwa gwa kuweereza bantu nalabye Ssekabira yabadde eyo ewaabwe Katambi oba naye wakalabyeko waliwo yamukutte Katambi ate n'aberumbu yakateekayo ng'alina abeenaare anti be ba propagandist baabwe ba Bobi Wine kati lumbu yalina gwakolera eri ayagala kaadi naye eri ewasa naye yamuweereza akasente nange nkolera kakati oliwe yatudde n'atuula n'abantu awo ndoze waliwo yabadde muwagizi w'enaare kubanga bw'oba onoonya akalulu okanoonya mu bantu bonna bwe kiri era ojja musanga wali oli nga ayambadde esaati ya NRM eriko President Museveni ojja musaba akalulu n'omukwata mu ngalo mukwata ne muli wadde n'okwekubya ekifaananyi tewabiirewo mutawaana naye kati Ssekabira nalabye abuuka era nange nze sibali nabo sikwatagana nabo kakati ekyo kyabadde kyetaagisa okujja weewozeeko oli mukulembeze wakolera abantu tekyetaagisa kitegeeza naawe toli mukolera abantu kwegana ne byolimu tobitegeera oli mu firimu ezanyibwa naye nga tomanyi bani abagiteekateeka bani abakwata togitegeera okitegeera so kakati tosobola kujja ne weewozaako gwe omuntu akolera abantu ebyo yandibirese ne bitambula naye olw'okuba nti naye bambi kati alaba oli bw'akola ekyo kaadi egenda bamujja omugaati mu kamwa okitegeera kyoba olaba nti balina n'abantu nga bagenda kwesimbawo naye nga ekibiina kye kigenda ku zino sente ze bali mu kusolooza ezimu ku zo za kusasulira abantu nomination abaagala obw'MP oyagala bw'MP nga tolina miliyoni 3 oboso onoonya kanoonya oti akalulu abo bayitamu buyisi nazo yangambye abasinga bayitamu buyisi nazo Lubongoya yagamba mutuwa sente kubanga abantu bangi tebalina ki sente tebalina sente zigenda ba nominatinga nze mu Kampala Central mbula ntya sente za nomination ate nenga nti njagala ba MP ngenda kunoonya kalulu kitegeeza n'obwa kansala mbasisobola kola ki kubufuna okitegeera so kati bano okulwanyisa nga Waisa kyakola okulwanyisa Ssemujju Nganda ekisooka aweereza bulungi mu kitundu ky'omulimu gwe ng'omubaka wa Parliament agukoze ki agukoze ekirala mwenna mugamba muli ku kozi y'emu gwe bw'ogenda eri ewa Ayume owaana Dokita Ayume mutabani w'omugenzi oyo mumulonde oyo musajja mulungi nnyo mumulonde ali ku kaadi ye NRM ebipande byonna biriko President Museveni bonna b'NRM ne kitaawe yafa waki w'NRM ogenze Busoga Honorable Rebecca Kadaga mama mulungi nnyo mumulonde talina buzibu okitegedde naye ate bw'ojja Ssemujju Nganda ateesa mu Parliament nga kumpi Ssemujju Nganda akwata ababaka ba Nuupu bonna n'abazinga kanywa bonna tewali asobola kumwenkana kuteesa mu Parliament ojjukira sente zino ezampuuga zewaga nti yalya miliyoni 5 Ssemujju Nganda yagamba nze ng'omubaka nga manyi n'ekyandeeta mu Parliament sisobola kwogera nti mpuuga yalya sente nga fefe nnyini mu kakiiko akaaligo ffe twaziyisa ne twekenneenya naga ne bano tebasoma si babaka kubanga omubaka bakuwa ebyo byonna n'obikola ki n'obiyitamu tewali yeemulugunya mu kakiiko
bakola ne minority y'abatono kumbalirira tewali yabyemulugunyako sente ne ziyita mu pulinale nezigenda neziweebwa abantu kyova olaba nti ababaka bali abalala abazifuna mu bitundu byabwe gye bava tolabangayo muntu yemulugunya kubanga abantu abo ne bwoba muntu wa bulijjo ng'oli eri ekyannamukaaka oli eri ewe Kasanda oli ene ekawempe oli ewane wange mu Kisenyi osobola okugenda wali mu parliament n'ofuna ansadi za parliament kwebyo biyisidde tewali teeka likugaana okitegeera naye omuntu ali ku level y'omubaka wa parliament nga tamanyi nabyabadde mu komiti mwatuula yabeera mu komiti wanzo obanga member wa komiti naye nga n'okubeera tabeeramu olumu ajja n'asayininga n'afuna ssente n'agenda kyoba olaba otuuka mu kitabo wali ng'abasayininze bangi ng'abali mu kakiiko oba mu pulinale nga batini okitegeera so tebali presentinga bantu kati bali ku mubaka nga Ssemujju ali presentinga abantu ze nabagambirawo ne mbagamba George Musisi ne bonna ne munabaleeta bameka bonna ne mubagata tebasobola kuwangula Ssemujju tebasobola bonoona budde yes okitegeera kubanga Ssemujju aweereza wadde amaze ebisanja bingi ali mu kisanja bakati anonya kyakuna 2011 2016 2021 anonya kya 2026 kyakuna naye tosobola kubaako omubaka mu parliament in fact bagamba ababaka bateeseza obulungi mu parliament n'okuteesa nga buli kaseera akwata omuzindalo kumpi ku buli nsonga era Ssemujju ye mubaka abadde nga ajja n'aleeta embalirira yonna n'agitematema aga nti president yafunye zino sente zino zagenze ku kino zino ziri mu kwejala abantu ne bategeera nti nekireetera ne government oga nti awaayi kasajja katukubye wala zino ezibadde zigenda kusumbusa obuwumbi 5 kafazali katuzikendeze wagendeyo 15 so okulaba nti alwana okulaba nti embalirira y'eggwanga webezze oba ebiteeso ebijja mu parliament tebinyigiriza muntu wa bulijjo kubanga kyekibeera ekikulu tuli presenting abantu ng'ababaka ba parliament nze ngenda mu parliament ng'omubaka wa Kampala Central naye ekintwalayo kiki abasuubuzi abanyigirizibwa emisolo nina okulaba nti akakiiko ak'ebyobusuubuzi mu parliament akola ku byobusuubuzi ntuukayo ne nga nti bannange abasuubuzi bange bafa emisolo gibayinze jjukira omusuubuzi buli w'omulinyisa omusolo n'omuntu oli owa wansi owonga ku kyalo agula omunnyo gwadde agula 5 genda kudda ku 10 oba ku 12 okitegeera abasuubuzi ab'ebirime ab'omuwina abatunda ebirime abantu abasuubula ebintu ebyenjawulo ababireeta mu Kampala ab'ennakasero tuyina okulwana okulaba nti ebizibu byabwe bituuka mu parliament era ne bikolwako okitegeera naye teri mubaka ali presenting ebyo naye oli abeerawo we are moving a dictator ekisanja ne kikola ki ekigenda kakati ne batuula bababulayo omwaka gumu ne bayiiya tukoze tutya protest vote omubaka nosanga mubaka wa parliament gwojo omunoonya omubuuze naye protest vote etegeeza kyo otubuulire wano yakugambye eki Bobi Wine yennyini abamawulire bamubuuza yagamba mbu kanoonye kalonde kakuume kati ani agenda okalangirira ye nga tomwogedde nanti beerawo teekawo embeera balangirire ono yawangudde bamulangirire embeera agiterewowa wali ekyamboge wabyabakama watuula ogenda kutuukayo okuteekawo olina obba nga olina ekipalati embeera ogenda giterawo ku social media olina obba n'ekipalati mu kalulu akawedde omanyi kenasooka okukola ng'owamawulire twatuukanga n'okubeera ku polling station zino eza bulijjo walina ekipalati kyewafunanga mu electoral commission ng'olina ekipalati ekirala kyofuna okuva mu media council of Uganda kati batuuka ne basalako amakubo gonna agasinga nga ekikuyisawo kipalati kyokka kati procedures okuva ku office y'okutuuka ku ewa byabakama we yali wano ekyambogo nga office balina okuvuga mu mmotoka okuva ku office mpaka wa byabakama okukwekenneenya mu computer muoli ekifaananyi kyekyo kyennyini kati simanyi oba banaasobola okubeerayo kati Bobi Wine nze namuno twagenda naye ku nomination mu kalulu akawedde naye yagenda okuba ali ku meza ya byabakama ng'empale tayi empale zonna zifutuse bamutwala nga nenabugi simufumbise agenda mu protest vote abavubuka mulekera balekerawo okutubuzaabuza kati nze mbadde mu nuupu nga nkulembera abavubuka mu kitundu kya Buganda kati
sisobola kukkiriza kuteeka baana bavubuka bato mu bintu bya kijegawo ebiti. Tobabuulidde gye bagenda kalangirira. Electoral Commission yerangirira. Oli obagambye musoloze sente, omwana najja n'akubuuza nti zaaki tugenda zikuwa naye bw'otawangula. Nti ngenda kuwangula naye nze bwe mmala okuwangula. Obuwanguzi bwange ate ffe tubukubanjiza. Emu balonzi. Sente tuzikuwadde n'akalulu ne tukaku. Ati oba otubanjaaki. Yetaga biliyoni 3 eza Uganda. President Museveni yadda sinkanya abasomesa. Yagambye nti akalulu kawedde dda bagendayo mugenda kuyisa bivvu. Ngagamba abasomesa? Yagambye nti ate mumala budde akalulu konna kamaze dda kubanga era mu mbalirira y'omwaka ogujja sente zammwe zigenda kubeera mwezi okubongeza. Nga ye president. Yagambye nti ngenda kubongeza mu mbalirira ejja. 2026 2027 ngenda teekamu sente zammwe. Tewabalabye mu State House abasomesa. Wabalabye. Kati kitegeeza by all means. Wabalabye oba tewabalabye? Sinabalaba butambi obwo. Abasomesa tewabalabye. Sinabalaba. Abadde baartist kati bakoze ekibazeeyo dda mu bibiina. Nti 2026 2027 ngenda kola ki? Kitegeeza akalulu kawedde. Kati mugenda kola ki? Tekanaba. 2026 tugenda mu kalulu era alangirira ebyenkomeredde Electoral Commission. Naye oba reporting ogamba ebyenkomeredde wadde gundi akyaleebya. Akakiiko k'ebyokulonda kalina obbirangirira. Kati byabakama gwe tulinda byabakama. Era kuba yatugamba tajja kuddayo mu kalulu nga tewali bikyuseemu Kyagulanyi. Naye ate kati agamba ddayo era ayagala biliyoni 3 eza Uganda. Kikyuseemu kati? Simanyi ki ekikyuseemu. Kisaana mubuuza nga tuli ku interview naye. Kugamba nti bano bafere banoonya byakulya. Kuba kati wagamba todda mu kalulu nga tewali amateeka g'ebyokulonda tegakyuse. Tewali kyususe neki? Oddayo era byabakama yagenda okalangirira. Era ye yagenda okateeka n'obulu baabukubye dda. Era wa President Museveni bwategerekese dda nti kati ajja kuwangula mu bitundu 8 ku 10. Eno olaba buno bwabavubuka obutambula. Kati bwe bukuwa ekigenderi. NRM yawangudde na 85 mu bwabavubuka. Kakati kana akaleero ke balonze eri mu 9+ ero situ. Oba eimwe nene eri wali ku ntebe y'obwa president. Nga bino byabavubuka bino. Ate kati bw'oba toyina mirandira wansi ogenda eri ogenda kukola yoki. Emirandira gye giwanirira omuti guno. Kituufu. Gino emirandira bw'oba togirina eri oba ogenda kuyisa bivvulu tolimba bantu. Okitegeera? Kyokka tuyinza ofuna results nga zo. Kubanga eno ye ground gy'oyagala, eno ye ground. Oli wali olimba abantu nti kaadi ogenda kuzigabira kuki? Ku ground. Ground gy'otayina. Bakukubiddeyo notawezayo na 1%. Kati ogenda kulangirirayo otya ba candidate. Abantu bogenda okuwa kaadi bali mu kubagobaganya ba incumbent bo. Babatwalaganya misinde abalonzi baabwe. Nze nakibagamba wana abalonzi. Nengamba nti tosobola candidate bwajjanga wa Nuupu. Nti ako kojjaka gato yatajja kunyiga kamwogereko. Nti bamuwadde kaadi. Agenda akiikirire kumubuuza kaadi eno wagifunye otya. Nti najije ku kitebe. Kati genda dayo ku kitebe wali bakulonde. Ogende mu parliament. Kubanga ffe balonzi ffe tulina okuwa kaadi. Tulina ogenda mu kamyu. Walabye n'aba FDC tewabalabye embale ng'engumi ekaaba. Basimbye emabega ne balonda. Abagalo bwero C5, abagalo bwa MP, bonna kamyufu ke FDC. Abe FDC. Bano ne basimba layini mugongo ne babala. Balonda abaka abakyala ne balonda basente. Awo engumi afadhali ekabirawo. Tukuwe tikiti naye nga ffe tugikuwadde. Nga kwe tugikuwadde. Sigama. Omulonzi aba mu mativu. Naye gwe togenda kusinziira wano. Osaliwa abechankwanzi. Kakati owechankwanzi. Gundi yafunye fulaga. Bw'otuwadde mubbi ku kyalabye n'amataka g'abantu agamazeewo. Gwe wadde kaadi ajje kyankwanzi. Atukiikirira. Ye kati FDC webesobola. Tewali asobola okukola akamyufu. Ng'ena y'ababaka nga 3 mu. NPA ababaka 5 mu. Mwabafuna obuwumbi 5 n'obukadde 7 buli mwaka. Lwaki akamyufu kakulema kati? Bye biyombya Latifu Ssebaggala ne banne. Bye bibayombya kubanga tewali bwenkanya. Latifu singa yabadde akimanyi nti ye ne Sserunjogi gibagenda mu kamyufu abantu babalonde. Ibyo no butiwandi birabye. Balikoze bya ye yandibadde ali eyo ku ground anoonya kaluluke ka kamyufu kati. Munonde akanoonya yandibadde nyumba ku nyumba. Naye kati awulira nti Sserunjogi bwe bagenza okuweyinga mu sente ze wawaayo ntono yongerako. Sserunjogi yawadde ezisinga ku zizo.
sajja nga jaye mulugunya bannange kubanga ate nezo waayo tezikuddizibwa bwe mubeera ba candidate 5 kuba kati ba candidate bonna bagenda kuwaayo era bajja kulaba nti Rubaga South wavaayo bameka nti ba candidate 4 be bali mu Lwokaano Nasolole Semmeka Alozi Yasimeka oba Rweyini Lubega Abedi Mmeka kati abo bwe bajja okuweyingira awadde nyingi yafuna kadi kati omala omuweereza Rubaga mu bantu abantu bamulonde kati abantu baba bajega kutuuka ku ddaala ki ne kati problem erirula because luli byali yakupapirira tubaddeko mu kooti biki byali bimbi obadde onkyaza ku mikutu ya TV gy'obaddengako nkyadde ku TV nyingi nga abantu bambuuza kadi mwazigaba mutya nembaga abannaye mutusonyiwe kibiina kyali kya myezi emeka ebiri nga tetusobola genda mu bantu mu kamyufu obudde bwali kwaliwo myezi 2 tosobola teeka kamyufu ka ggwanga lyonna nembaga naye emyaka 5 kati ku luno kintu kiwedde naye kati Bobi Wine kye kyanzijayo Bobi Wine nanga nti gwe byogerako tebisoboka ffe twagala ssente wano ffe twagala ssente abigamba gwe yanga nti ebyoliko tebisoboka ffe wano twagalawo ssente era balina ozireeta buli ayagala kadi yaffe mutemwa gulina osigala wano naye ate nga tebemulugunya bani abagambye okuba nti bawayo buli yateekawo akakiiko tebemulugunya bati bemulugunya ti nawaddeyo ne batampa kadi kyogamba bate tobiwulira obisookere biwulira kunze nalabako ebyalo nga buli mukutu nga nawe kenyini wabimbuuzanga tinga abantu nga bagamba bagula kadi wali kyekyatezezako akakiiko kali akakiiko ne kululi kaaliwo sente Nyanzi bwe yatandika okusolooza sente mugambye sente bazisolooza era abalabisa nti nno sente bali mu kuzisolooza yali dereva wa Bobi Wine Maka nakati ya muvuga muganda we bamusaba $3 million kubwa kansala bwero sisiri ene mutungu bwatuusa mukama we ku office muganda wa mukubira mugandi munnaye bansabye 3 sina we ngenda kujja sente naye nabawaddeko 2,800 namugambe kiki kye yadda ku office ya mukama we nakuba enduru nga wendi nga mukama wali mu office amutuusiza ali mu office nenga nali ku mulyango guyingira office nze nali tuddaawo nakuba enduru ne mugaa togira nnyo kampito omukulu n'avaayo namugandi ani yakuggyeko sente chairman Nyanzi Paul omukulu lwayita press conference n'ateekawo n'akakiiko Aisha Kabanda yali akulembera nakati kwali kukano kwali yali akola ne sematiko yali akutte kadi ya Nuupu mu Mityana North Gordon Sematiko bwe bali kakiiko ako naye ng'ennamba gy'olina okubako okwemulugunya yali Aisha Kabanda kati nze Aisha Kabanda musika eriyo mukubira muganti ene nakifuma nga bagamba Simbwa kadi yagitutte kuba Simbwa yali yaŋŋambye nabawadde ezange ezikadi bagimpadde dda Sheged Aisha Kabanda ganti bino ebyagundi nawe ebyo biveeko eby'ennamba z'essimu wana ate bakuwadde kadi ojja kuwandika petition yo gireete wano bawandika ne baleeta abantu bazireeta waliwo gye baddamu n'emu byali nga basuula nga kasookireeta nga bakiyuzaamu nga basuula wali mu kasero nga goddayo kulinda okitegedde so ne kakati kyekiri yembere kadi eyasooka okufuluma ku kitebe awo yali yawalukaga bamuggyako $13 million ku bwa mmeeya ye muntu eyasookera ddala okufuna ebbaluwa emukakasa nti afunye kadi y'ekyengera era olwagifuna bwati n'aginsindikira nanga nti akadi ze bampadde mugamba aleka nawe nga nanga nti anze ekyange kyawedde kati bamusabye ezisuka mu 5 ku bwaki ayagala bwa MP Busiro East yasinze ennyumba ne bamuwako $2 million mwaga nazitwala wali nabagamba muleke ntuke mu parliament ebibiri eby'emmotoka bye bampa nja kwewolerako mbawe baganye bagenda giwono magola kuba Segona yagambye yankubidde ejo nanganze sigula kadi oba ngenda mu DF kangende mu DF ati bano magola ekibiina yakakiyingira ati kati ekibiina kya Nuupu tekiriko nti wakakiyingira kasita obeera ng'olina ssente kati waliwaga ennyumba yegendagenda bwetyo kati era namugambye nanga kati ngenda kola nti akwate banka era nino giwa amagolo kati nkole nti yagezaako zizaayo mu banka bamugambye nedda genda ozikozese for ino sasula interest mpola banga lyetwakubalikwe abantu bali ku kizibu awo so kati eno fundraising yaba candidate si abantu ba bulijjo yaba abazaayo empapula abalinda okubawa ki tikiti si abantu ba bulijjo
zimbate manyi yaffe nyina we ttano zange waliwo akayumba ke babazimbidde wali nga luli we twabaterawo ekigundi twabazimbira kino kiringa kikonteyina bwe kikyali kitono nnyo nga kiri bwe kiti nga kiringa kibokisi naye nga kyakyuma abantu mwe basuulanga ow'ebbiri ow'ebitaano ow'olukumi naye kakati mmwe era abo bagenda kubawa n'amabaluwa abamu abanaateekayo bano abantu ba bulijjo bajja kubawa zi certificate ziraga nti osonze naye tebateekako muwendo naye balaga nti owaddeyo kati bano bakandidate bo abo tewali kubawa asinga ennyingi bamala fundraising kaseenaggwa enkya enkya bajja kutuula Bobi Wine Rubongoya Katana ne Babi Kyagulanyi batuule eno Busiro East yani yawaddeyo ennyingi Magola yawaddeyo bweziti gundi bweziti Walukaga bweziti kati ono Magola yawaddeyo esinga obungi ne kati basegona tebagenda viramu Segona yagambye tagula kadi kagende mu DF era yali ayina kubeera bade tebagenda jimu abade tebajja jimu baba abagezi tebabeera mu nuupu tebabera bobera nga obubuuza nnyo waayo kasita obuuza ki ekigenda mu maaso gwe ng'ofuluma olina kugoberera bugoberezi olina kugoberera bugoberezi olina bbanga ndiga mu kyaki bagamba tusondeza Segona olunaku lwe yagenda ku mukolo gwa Mpuuga simanyi Thanksgiving Masaka olwo kadi lwe yagiruuzinga kwolwo ayina n'akantu bakayita yalina ekitontome kye yakola bwe nali obubi nga tewali ki omuntu eyaliwo yali Mpuuga so n'olwo kisobola kuleka Mpuuga mu mbeera yonna bali ne bagamba ogambye otya yababeererawo Muwanga Kivumbi wano Mpuuga ye yamugulira ne suuti ze yali anoonyezaamu akalulwe wali ng'avuganya n'ekikulukuuni enegundi ebutamba nekati amukomerera emisumali yakatiko kyobola banjagalanya abantu nga bakasibante si bankwe kasibante era naye Mpuuga ye yamugulira engwe kasibante yalinga yamale kooti emu n'empale emu ate ebintu bya radio tobimanyi ng'atambula okuva eri Lubaga mpaka ku CBS buli nnaku na bigere asalinkiriza mu bwati mpaka okajja kuweereza ku radio ey'amaanyi naye Mpuuga era bo tebamu era Mpuuga yeewunya kasibante yeewunya abantu babiri Nambooze ne Muwanga Kivumbi era buli ensi yonna nebeewo anti bali bankwe bo balaba bayitirawo bo balaba we bayitirawo kubanga tebali mu struggle tebali mu byakujjako Museveni ze nabagamba President Museveni tosobola kumujjako n'amaanyi tosobola kumujjako na kalulu katulache tugenda ebintu bibiri ne emu yaka anti abagenda banoonya byakulya kati okitegedde abantu abalinga President Museveni bwe mbulirayo mu nsi yonna gye bali babajjeeko n'akalulu oba n'amaanyi abalinga ne President Museveni kicho tegeeza nga bafuze ebbanga ddene nga President Museveni lyafuze nyewe ba Kenya wano moya bafuga emyaka 24 ne kwali kuteesa naye mu musese tulampola mu kifo kubanga abako ebikolobero byakozenga naye abimanyi nti wokwatira obuyinza oyinza okunjoola kati bino byonna ebyo musooke mubize ku bbali mu bisangulewo mugaye tetugenda ku ssebo tetugenda kuvunaana na kintu na kimu n'emmotoka gy'obadde otambuliramu eyo bwa President gisigaze eyiyo mumuwe Amadi naye amanya nti tewali nasobola mutuusaako bulabe motoka yoka security kyakulwanyisa gy'alimu okitegeera nga President Museveni yagulira Bobi Wine kati bwoba nti naye yagimugulira amukuumirewo mugaye nti abeera awo gwe ogumaze abantu bange tewali agenda kutuusaako bulabe okitegedde kakati ebyo nabwe mubimuwa ne mubirekera President ne mumulekera emmotoka ye ne waba ayagala muzimbira wali ekisoze ennyumba efaanagana ne State House Entebbe pulaani yonna nga bweri mugikuba ne mugimuzimbira tewali kye kibajjako omanyi bwana agenda mujja byeddi yes nemo kyemufa President kasitana nnyuko obulamu bw'ensi eno Mukama n'amumuza byonna ebya gavumenti biba birina okudda naye ng'ensi tegenze mukataba era nze newunya bana bakayana sekandi bamuwe emmotoka buli mwaka simanye ng'eyalyeko omukulebe ezo emmotoka muzira ziriko ennamba myufu era kasi olunaku lwafa baba tebanaana kumuzika nga zazzeeyo dda mu gavumenti zibazize ali mu bufunze aba opposition tebalina kwogeza nnyo maanyi nti tujja kukwata je biki olwo temujja kumugjawo kubanga kati ebyo babyogera olw'okuba baagala omukuumirawo okitege naye kati ffe abaagala okumugjawo kinsonga lwaki ffe twazze nga Buganda nga nze President wa Buganda First nga nkulembeddemu ekisinde kino ekisooka twogere ne President
ku nsonga za Buganda ng'ekitundu ezituluma, enguudo, amalwaliro, amasomero, amasannyalaze, ebiri mu Buganda ebintu ebitafiiriddwako olw'okuba tulina abakulembeze abafu. Ebyo bikolebwe wakati nga bikolebwa mu kisanja ekijja kinaagenda okuggwako. President Museveni tujja kuba tumaze okumwogereza nga n'embeera yonna eterere. Ne muteekako ne Kasebo. Kasebo tulina okamuteerako. Jajja Kasebo kuba yagala tokkirizibwa kumukanga ate nga mutuufu. Ntakubuuza onneewerera ku lwaki. Kati kati ngono mukulu wange kagato mwewerera Sebo we nakusanga newe abanga ali mu office nga njagala agiveemu njituulemu naye nga bwe njituulamu egenda kumpa n'obuyinza obusobola n'okumuteeka eruziro oba okumukola ekintu kyonna tasobola givaamu aba ayina okulwana okulaba nga office yagikola kumanga ali safe. Kati gwe mulage nti nze bw'ovaawo ngenda kukuuma nga oli safe gwe n'abantu bo ne famire yo na buli kimu. Kubanga President Museveni abirabye ba president abazi bavaako bonna bawanganguka buwanganguzi bonna badduka buddusi kati golowooza nti yetabiraba so kati opposition muli kubino mutabani we gwaleeta yajja kubanga amanyi yasobola omukuumirawo naye n'ekyo kya mutabani we Moyi bwe baamala okuteesa naye yali alowooza kuleeta Bakinyata naye Kinyata wadde yajja mu 2 n'avuganya teyakola ki akalulu kaamukuba naye bwe kaamukuba nzijukira nga Kinyata ayogera wa yali yesimbyewo nga running mate we ye Ruto nti Kinyata yagenda mu kisenge Moyi gye yali ali namuga nti muzeeye bigenda mu maaso ku TV eno bye tulaba nawe byolaba naga nti bye bimu naga muzeeye kwata mu kalulu ffe batabani bo tuwangwe naga nti twagala demokrasia mu Kenya namwe mulijja ne mukulembere eyo mu maaso ng'abantu babalonzi. Yes era bamala ne bajjira ne bavuka ba president Kinyata yafuuka kati Ruto yaliko. Yes so yeyagala banna Kenya kye bakkaanya naye aleme kukimenya ng'akimanyi nti Kenya tegenda koma ku ye tejja koma ku Kinyata tejja koma ku Ruto kati Ruto ebisanja bibiri bigenda kugwako akole ki naye agende n'omulala yes singa mwamulemesa ne mugamba nti Moyi kamulwanagane naye Kinyata yandibadde kati yafuga Moyi yandigenza okufanga Kinyata yaliko nakati singa bakyabafugisa mudumu gwa Mungu nekati demokrasia wali yes wakibimeti buli muntu nagenda nga tewali namugize era walabye nga Kinyata awayo obuyinza ne Ruto nga buwa Ruto nga tewali wadde nga abantu bakuba bukubi mizira Kinyata naddayo convoy nagirekera Ruto neyingira state house naye naddaye nagenda akola ebibye yes ali mu nsi ye yetuli Moyi afiiridde mu nsi ye Kibaki naye yabisanja bibiri bwe byagwako n'akwasa Kinyata naye afiiridde yafiira mu nsi kubanga Kibaki oyo yakola ekyafaayo mu Kenya ye MP yasinga okumala ebbanga eddene mu parliament ya Kenya emyaka 50 nga member wa parliament kubanga emabega wali ebisanja bye bino ebibiri we yabibeerera nabyo baali tebannafuna ssemateeka wa 2010 kati etteeka lyalinga ligamba nti osobola okubeera president ate nga mu kiseera kyekimu oli mubaka wa parliament kati eri yali abakalakaseeyo emyaka 4 kati negine 10 gye yamala ku bisanja ebibiri n'agenda myaka 5 so Museveni okugenda tulina kukaanya naye na kumukwata bulungi ne Kasebo ne tukateekako kubanga bwe tutakola ekyo eggwanga lyaffe tugenda kulisuula mu katyabaga kuba kati saawa eno Mukama bw'amujjulira kati we tuli wano neno shoje tuliko ekoma wano osobola okuwalampa ekikomero ekyo nonye weddukira okutuuka ewuwo ng'obudde buki ekibeera mu ggwanga okimanyi kyogamba omanyi bijirwa yanga ojobuuze mukulu wange Kagato be baliwoko mu biseera bya dduka yansingako ku myaka n'ebyafaayo amanyi bingi akubuulira ekyaliwo mu biseera kyogamba Museveni singa agenda bijirwa yanga twatwogera nebijirwa nangamba nti singa akubuulira ekyaliwo nga Paulo Muwanga gavumenti ye bano ba Museveni bagivuunisa Kalonda singa oba Muwanga ng'avuunisa oboto adduse akubuulire ki ekyaliwo abantu babeera mu dduka kubanga mubeera temumanyi kigenda kuddako but ye Museveni tabiraba bino abiraba naye nkugambye muli mu kumwewerera agamba kati bwe kuba kufiirawo kanfiirewo muli mu kumwewerera nakikubuuzizza nti gwe omuntu asobola okujja mu office naye ng'okimanyi bw'ovaamu ogenda luzira gw'ogimuwa togimuwa gweyogera nti office ya MS njivaamu n'ogitulamu nga naye bw'omala ogitulamu nga nninya bbaasi Serengesa wali ku masi
kakati baino nonya solution endala etali baino okunonya solution endala etali ya kumwewerera tukomye wano leero. Yes, tugenda koma wano leero njagala okusibula abantu n'okubebaza ababadde batulaba nti eggwanga lyaffe lino njagala kubaga nti lyaffe ffenna. Nze nzija mu parliament ng'omubaka wa Kampala Central. Naye eyo constituency mbanja abagikiikiridde nga n'okubamanya si kyabamanyi. Mbanja abagikiikirira nga n'okuzaalibwa sinnaba. Era nja kugikiikirira nange ngende. N'abalala bakole ki? Bakwatemu. Bajje, yes. So tulina kubeera ekituteeka mu bukulembeze kuweereza bantu. Buba buweereza. Kyobola bantu baba America baga ne president emyaka 5 mingi nnyo katumuweena. Womanyi ndi president wa Philippines afuga ekisanja kimu. Kya myaka emeka? Mukaaga. Myaka mukaaga naye kibeki? Kimu n'ogenda. Era Rodrigo Tete yagenze kati yazeeyo waabwe Davao yagenze kwesimba ku bwa mayor. Yabadde president. Kama bakumi abasajja kabaka. Awangale. Kale, wano wadosinzira okubeera ng'otula tukomye wano tandikiraawo akumata kumira mpeera.